Life Experience Uganda mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha nava namatova ate nga munange nkujukiza gompya subscribinga omukadde sharinga ate ngera olunaku olwaleero mutulaba tuli babiri kanzikize Pastor Love yeyanjule ate era tukomewo Pastor Love gemanya tubagala nnyo. Okay, olunaku olwaleero Pastor Love tuze tuwayeewayeko n'abantu baffe bantu bangi bali batulaba wandaba olunaku olwaleero omanyi laavu kyeki wali obaddeko mu laavu abasinga baginyumiddwa bagisanyukiddemu abalala bagikaabiddemu wandaba olunaku olwaleero laavu eyiyo Pastor Love abantu abali eyo twagala kumulungula nsonga zino abantu abasinga nga nange sejjemu tukaabidde mu laavu abantu abasinga basanyukidde mu laavu laavu egimanyi oti Love ensangi zino ey'ebiro bino eyabasire Queens basireya era okayisizaawo taata abavubuka aba 6 packs abo tebakyalina laavu nga woogambye Asha bangi bagikaabiddemu ate bangi bagisanyukiddemu oba oyo atulaba essaawa eno ye muyisiza etya simanyi gwali eyo laavu ekuyisize ogisanyukiddemu ogikaabiddemu naye neera nga bulijjo ffe tusobola okuwayawayamuuko nabo ne tumulungula obuntu buno tomanya wayinza okubaawo abadde agikaabiramu n'asanyukiramu n'agitereeza love oba relationship z'ebiro bino zirina ebintu tulina challenges nyingi mu mulembe gwe Pastor Love challenge kitya naddala mu nsi yaffe ey'okwagala okutandikira ddala nga essaawa eno okwagala kwesigamizibwa ku bintu oba obuntu ku bintu nga bintu ki ebyo love Katonda teyagikola ng'erina kuba conditional oba ng'erina okubaamu obukwakkulizo. Love y'ennaku zino erimu obukwakkulizo. Love y'ennaku zino ya bukwakkulizo. Asha naawe okimanyi. Nyinza okuba ndi fala simanyi. Okuddaawo naye naawe essaawa eno oyinajja ng'ali mu lugabiro omugoba. Mba mwagaza ati. Otyo. President w'abantu ba Uganda yayimba oluyimba n'agamba nti ono yafumbirwa ow'Emagere yayimba n'agamba nti ono yafumbirwa mugagga lwa ssente z'alina kati raba mu maka bambi essanyu talina. Omusajja gwe yafumbirwa ng'amwagala kati yamuvuma nti oli kikwangala. Omusajja oyo alina messages ezimu nga oba oziwuliriza gambutufu zitaakinga ku mitima gyaffe omulembe guno. Kale nno ekyo kimu ku bizibu oba challenges zetulina ku challenges ennyingi zetulina mu bulamu naddala mu nsi ey'omukwano. Ekigambo kya conditions ziyitirira oluusi mu laavu. Mwagala tubeere naki? Yagala omuntu nga bw'ali. Lwaki nkwagala nga bw'oli? Omutima guno ogulaba? Kwegamba mu mbeera eyo mu mbeera egyali mwagalire mulere. Okay? Njagala kugamba kino kankigambe naddala abaana abawala abandaba. Abawala bangi baagala ssente. Baagala omusajja ayeezimbye. Baagala omusajja ayeekoleredde. Naye ate Mukama nnyambye n'ensisinkana ne ku bawala bano wammanga abaaliredde okwezimbira omusajja we. Era nja kugamba nti
abakazi abasinga obungi ku sayidi esanyukira mu laavu ojja basanga nga beebo bajjukirwa. Omusajja ne waaba yeepanka nti watabbu atya, waliwo ebijjukizo by'oteekawo mu bulamu bwe nga tebyerabirwa. Yes, z'oteeka mu bulamu bw'omusajja legasi eyo. Agamba waayi nze nalinako mukwano gwange yali mwenzi nnyo, naye kasa kyatuuka omuwala omu gwe yakwana okumanyira mukyala we n'agamba nkutadde n'ebyobwenzi mbirese kubanga sijja kukkiriza muntu amanyira mukyala wange newankubadde mbadde mukiitinga ebbanga lyonna naye si kyekimugwanira ekyokumumanyira because gye tuvudde mmanyiyo. I understand. Yazimba omusajja we kati ate gw'omusanze akoze. By the way, olina ekintu kyotajja kutegeera mu bulamu bw'abasajja. Abasajja abo balaba bali stubborn, gw'omuwala ndaba naye ate abasajja tebeerabira. Abasajja bwe baba bagye bali abeerabira si basajja. Anko muwulidde kubanga omusajja omutuufu yenna kyasinga okutambula mu mbeera mbi. Era omusajja omutuufu teyeebaka nga awakasi watereevu mu byensimbi. Era osanga abeebaka otulo n'afuluuta. Kakati beeyo basajja bonna basajja kubula. Neeba neetubonyeebonye. So omukazi akubeereddewo mu mbeera eyo bwe mutuuka n'omwerabira. Basajja batukyaye jasino. Abamu bantu beekyanze. Ndowooza abaloga n'obbaloga. Abantu mulaavu. Babaako ddogo. Gyeriri. Tunayogera ki? Kubanga omuntu kati buli muntu pasita ajja mulaavu nga asuubirayo kirungi kukungula kirungi nagamba butuufu era omuntu era nga ali mulaavu era oba omulaba akyuka n'anyirira n'alabika bulungi nemulala n'avaayo ali talina kabina okitegeera. So bw'oba kukyawa n'osiiwuuka abasinga bagikaabiddemu, abasinga baginyumiddwa. Waliwo ebintu ebimu omulembe guno tufeesinze nnyo challenges naddala mu nsi eno ey'okwagala oba ey'omukwano. Njagala kugamba nti love entuufu yandikombininze ebintu bino bibiri. Yandikombininze relationship wamu ne friendship. Jjukira relationship ne friendship byanjawulo ebintu ebyo naye birina okuba mu love eri strong. Love oba relationship ebiseera ebisinga obungi ekomandingibwa sex nga yagicontrollinga. Yes, buli wula relationship ebeera sex is involved. Kwegamba yeeba egisaavinga. Yes, singa kati then eno friendship kyekino ekyomutima, mukwano gwange wasa mukwano gwo. Kwegamba nemufunamu ka misunderstanding. Yes, misunderstanding wejja ne rowing down friendship. Obuliri buli being nti friendship weeri esigala ekola ki? Ekontolinga era emirimu egyo wegigwa ku ssaawa ng'ezo ez'ekiro galokola babadde friendship ng'eddamu ekola ki? Then friendship webanga relationship senga ebanga ekoowa ne beekuba n'emigongo mu buliri. Tonkwatako sembereeri. Naye buli friendship webangayo y'amaanyi onajjukira n'agamba naye mukwano gwange mukazi ono nga mbeereddewo nga tuvudde wala. Balaba abadde atunudde eri ng'akyuse akoonako wa ekyuka ye kati ki ekiriwo kitegeera. Olwo ebintu ebyo webyewanirira friendship ne relationship byombiriri biyamba labo ogenda mu ki. Kati omulembe guno ogamba meka abakyafa ku ebyo bonna batunula ngaazi. Nisa kyayimba wasa mukwano gwo towasa maaso na kabina. Mameka abakyafa ku bintu ng'ebyo. Bangi I think. Banoonya musajja alina ssente. Alina waaka. Tebakyagala balina waaka. Banoonya muvubuka wa 6 packs. Bintu bibiri
6 packs na sente. Banoonya guy ali presentable. What does it mean mbuno presentable? Banoonya mukyala kiina akabina kyankubye kiina amaaso nga bagenda kola batya banna kati oyo ejja kugenda osanga omenyese omutima mulaavu omenyese bakumenya anti kati olyakusa tewanoonya laavu wanoonya alina kabina tewanoonya laavu wanoonya alina ssente tewanoonya laavu wanoonya 6 packs guy ali presentable omalya nti ali presentable bano figa ezitwalibwa ku buko waliwo etatwalika naye nga mu mukwano so kiki kyeŋŋamba relationship z'ebiro bino okwagala kw'ebiro bino okw'omulembe guno bwe batyo simanyi kye mugenda kukola Asha simanyi na kye tugenda kukola banaye abalabi tugenda kukola tutya kati ng'ovudde ku ekyo bagufudde two condition and terms and conditions nyingi bisuse alina ekyapa n'abazadde nno babitaddemu akajanja famire ye eri etya babitaddemu akatijjo kwegamba alina ekyapa alina ennyumba alina gayi mwagala kakati kati kambabulireko abandaba gweyagala musajja alina ssente ojja kumufuna alina ebirungi byeyagala naye gwe yabikola naye omanyi gwe yabikola naye ye ensonga gye tuvuddeko okulumizibwa emitima gimenyese mingi because of that waliwo omwana omuwala ku yunivasite awe Makerere yagoba omwana omulenzi yamugobya kalingi proposing namugamba nze siina gye nkutwala kubanga olina mulekwa nze nfumbirwe mulekwa nga waliwo omwana wa minisita njagala otyo ngezaako ne mugamba munnange remember abavubuka abo bombi biro obadde obawa chance mwabeera naawe ne bayogera naawe bombiri yabawanga chance niwe kyatuka mu kufumbirwa katugambe bombiri bamuliko sina kindi yatuuka nanyumiza mikwano gye nti omuvubuka ono nandimwagadde era mbadde mwagala naye mulekwa nga kyategeeza kye kitalina famire nafumbirwa alina famire minisita omwana minisita wayitawo emyaka ng'ebiri keyali amanyiiko akatono nti asobola okunyamba kansala yankubira essimu naŋŋamba tebitambula bulungi eno gye yagenda eri abalina buli kimu yaŋŋamba siri valued at all sirina kifo mu mutima gwa Godfrey nowe tuba ku birthday party ye okwebaza yeebaza mami we yeebaza daddy we yeebaza uncle we bye bamutuusizza waali sirinaawo kifo egamba mutima gutalina kifo nange njagala mbeere valued nemugamba nti eyali akutwala nga maama we eyandikweguyiza wagamba talina family terms and conditions zoonoonye ebintu byakati abaana ab'obuwala simanyi bagenda kukola abaana ab'obuwala twetereze otyo simanyi kye bagenda kukola yamulekawo olwakaweta akati n'agenda n'oli alina ebingi terms and conditions zireese obuzibu mu relationship mpitirivu ze zireese disappointment ze zireese emitima gino akati omuntu ng'oyo omusanga enkyali mu bufumba akaba but you did not look for love. To look for what? Money. Guy yali presentable alina 6 packs asitula obuzito kyali wakabi siwe mutwe mwogera Asha naawe obimanyi ate ababuyogera munaisi babeeramu guno membe gujjude basireyaz nga sirimu naye lwakubamba faanamu akati akati abaana abo balaba abawala n'abo obulenzi nze mbalaba nnyo bajja eyo mu ofiisi
maye tuba kansolinga najja nakubulyamu ku mbeera ye mbadde nono namenya omutima nono kati gogenda okumutunulya bwoti mu mbeera ze amugamba no omusajja guweetaaga bwati gwe weetaaga naawe omukazi guweetaaga bwati gwe weetaaga fuba ofune omukazi bwati gwogenda okusobola because gwoba okirabye ye nga tamanyi bumanyi kyeyeetaaga wabula anoonya kyayagala buli mu bulamu buno wona anoonya ekintu kyoyagala olina onoonya ekyetaago what do you need ekyo kyenjala kibagamba nti omuntu anoonya ebiseera ebise era mpulira nnyo abaana abawala n'abalenzi nakoowa tuli bakoowa olwo alina amumenya omutima omu babiri basatu bamumenye ku mutima njagala waliwo gurupu njagala mbabuulira abaana eyo abagamba nti muli bakoowa waliwo abawanguzi mulaavu noonya bunoonya because omanyi abawanguzi bakikola batya gye bali gurupu gyerinjirimu babayita bawanguzi yes winners in love winners and have made it ngenda kukola ka group nga kaliko winners love kati gwe kiri gy'oli okusalawo okuwuliriza bigambo byani because baferias abasajja bonna kyekimu bonna abakazi bonna kyekimu omukazi omusajja but let me tell you one thing buli awo leko genda eyo fe tugiyita point of no return olwogenda mu Bible tugamba Setaani yajja kubba kutta na kuzikiriza ekigo ekimu tekirobera mwana akola ki kusituka lwaki ofeiringa n'ofuuka feriya mulaavu n'oyo ku myaka egyo emito abantu abamenya emyaka 2 sitiiru nga banoonya n'amaana ne bazuula olimenyenya ne zikusala genda olime ku muwogo Kampala waagaana gendako ejjinja musanga abantu agamba abantu bankyawa wooli ku kyalo kyammwe waliwo abantu 100 be bakukyawa ng'ekaseeso wali abantu nga 500 genda mu 500 bajja kukwagala so oli waaba yakukyawa tekitegeeza nti noofuuka effeeri ya mulavu g'abasajja bonna kyekimu kati ogenda n'osanga ffe tukola counseling n'osanga omwana omuwala nga yazimbira yakwata kiri ekintu relationship ekifu ekyafa kyeyayingiramu ne kimukuba akitadde ku mwana omulenzi gwe yakafuna obufaananyi bwonna bwakuba akuba bw'oli mukadde abukubira ku ono omupya gwafunye ensobi z'oli aziteeka ku ono abantu tusobya oyinza okuba omufunye okitegeera naye ye nga tazze mu bulamu bw'okumenya mutima ngazze kukwagala naye olw'ensobi entini gy'ayinza okukola oba oliawo ye ayinza n'okwetonda wona amugambako agenda kusirika aleme mugambako nkoze kino kubanga obwongo bwe bukyamu nga abasajja be bamu ankoze ng'oli ekuvudde okumenyeka emitima maidia njera kugamba abaana abawala abandaba n'abalenzi nti omuntu waliwo omuntu fayina akumenya omutima naye tekitegeeza nti nno gamba nti oli mukoowu weefuula omukoowu ogambe nti biwedde ebyalaavu ebyo byempulya ku mizigo simanya abasajja kyekimu abakazi kyekimu ebyo ebintu bya feriya mulaavu nabyo bikuzi kinene nnyo okuwuliriza ebigambo by'abaferiyazi mulaavu kimenye nnyo laavu y'ebiro bino n'olwekyo kyekiri kyembadde gamba nti omuntu kirungi okumanya kyakola ki because omuntu akwagala Asha wayinza okubaawo ensonga 99 ezikujja mu bulamu bwe naye olw'ensonga emu n'agamba kansigale kyekiri kye nagambye nti tujjewo bino nti nno ebintu ebiri materiyotic mu laavu tuteekewo ebintu ebyaddala tutegere nti laavu kitonde love is a spirit it is like a soul that connects me and you ne Asha yakulira walala nange nakulira waki walala so kati guno omwoyo gwa laavu egutugatta tufuuka omuntu atya ekyo kintu tukirespectinga ennyo nti omira nange nenkuyingiramu gafena netwemira yes omira nze nenkuyingiramu
otyo Pastor Love tulina katumaliriza. okufuuka abagumu ennyo mu relationship nga Tubeere tetumala strong. gayuugayuuga na bintu biri materioti. Wabeerayo ekinjuzayuza nga kimpaliriza okuva mu relationship ekitegeezayo. Omuti guugwo gwesimba mu ttaka okugusigula obeera okozinga cholesterol damage kyogamba tubeere ne mu relationship we zirina okuba ng'omuti ogugamba gwesimba mu ttaka ne ligumya ne ligunyweza si we mwegatta nga muli bwereere mukazi n'amina omusajja we mulina okuba strong. Omuwala n'omulenzi bajja mu ofiisi kakola counseling. Omuwala abuleminga omulenzi abuleminga omuwala mugambako namugamba tetugende omanyi Pastor Love ono gwolaba kataapu kayiwa tutono kaleeta ttondo ate nze namugamba waliwo omusawo esobola okgenda kataapu nekongera ku mazzi namugamba maama nemugamba eyo nsonga ntono nnyo maama eyo nsobi gy'okola ono wabagambye nga kino kyetaaga kintu kitono nnyo because wasalawo okukola ki kubeera naye obulamu bwo nemugamba ate naawe taata kankyuke gwate nkubula eninja ddala oli mukyamu nemugamba fayini ye waabanga agaanye era still tekimala kugamba nti noomulekawo kubanga wakimugamba ku ntandikwa teyakyogera nemugamba weba senga wategeera nga ye condition yo ekuwasisa nga gwe siravu yanditaddewo n'akapande okateeka ku lugyewo mu nyumba buli ayingira n'alaba nti olina agattaafu agawera bwe bufungu ati kubanga muneye ye laavu yagifuula byo byenkugambye conditions. Otyo Pastor Love kakati nemugamba ogenda kebera bameka ogenda kebera sikati meka buli anaabanga talina nemugamba alekera ozanyira ku baana b'abendi wandiika akapande ku luggi buli abayingiza ekigere n'alaba nti agenda ogatagayina so tomala kwegadanga nabo akitegeera olyoka ogamba embwa ate talina. Pastor Love akagamba akasembayo eri abalabi baffe akagamba akasembayo eri abaana abawala n'abalenzi njagala bagamba nti omuwala noonya fuba nnyo okugenda n'omusajja akwagala ate omwana omulenzi fuba nnyo okugenda n'omusajja n'omukazi gwoyagala because bino ebintu bya terms and conditions oba alina oba talina oba ali kino oba takiri noonya kwagala love mwoyo nga gwo guyimiridde gwe gulina osinga okugatta abantu nze ndowooza si bintu bino biri materials tubijje mu love tugende ne love eri eya ddala. Yes. Ekyokubiri bannange tuwe ekikiranga ekisembayo tuwe ekigambo tuyige obwesigwa. Yes. Nagambye abasajja abamu tujja bajjako empale tubawe legi tuyige obwesigwa ojja kusanga nga abaana abawala abasinga obungi mbu bakoola okuba abasajja babamenya emitima kati nabagambye nti kirungi nnyo nabagambye nti conditions zino ziretera omuwala okugamba njagala omusajja alina ssente yazimba ennyumba alina kino n'omuwala naye ajja agamba omusajja we omubeererawo wamala okuzimba nafuna ssente ng'akulekawo negamba bwe tebaba basajja bisajja naye n'omuwala naye alowooleza mu kufumbirwa omusajja bw'atyo alina kyeyeekoledde naye nno taba mukazi omukazi omutuufu alina okwetandikira omusajja n'amuzimba kyebayita suitable helper n'ozimba omuntu era ebiseera ebisinga obungi abasajja abasinga obungi be bayita abasajja batuufu ne waaba watufujja atya atuuka nakkakkana olwa mukazi w'ebyo byakola n'agamba tubabeeramu eyo n'agamba n'abantu nze temuzanyira ku mukazi wange mumanyi gyanzijje
oteekawo ebyo ebijjukizo ebyo memories ezo nkugambye genda ew'omusajja wateeka okubeerawo embeera omwana omuwala n'omulenzi bagatta nga yakwagalana love si conditions ezo conditions nga tuzigyeewo bino ebintu ebiri material nga tubigyeewo ekintu ekizibu ennyo mu mulembe guno tulina love is a divine, it is a divine power mwoyo nga wengame katonda yakitonda Adamu ne Eva n'abagatta kakati bano abantu b'omulembe guno beerabidde nti laavu bweto bwe yatondebwa ne bassaamu ebintu ebiri artificial yet love is natural. So ebyo byebintu nze byensuubira bye tulina okulongoosa mu laavu okukuuma obutabeera disappointed obutalumizibwa mu laavu obutamenyeka mitima gyaffe nze ndabyeko ku maka g'abagagga ng'omukazi akaabiramu amaziga nga yeegombe yafumbirwa omwavu nkitegeera pastor agamba waayi tubeerako nga sente tesi nnyingi naye ng'omuntu alinaku tulina emirembe omuntu ng'ampa ku kitiibwa kubanga yagenda n'oyo amwagala ate naye gwayagala n'atagenda na sente yagenda ne sente na potable guy 6 packs bingi babyogera bannanga abalabi baffe abalungi bwatyo pastor bwabagambye gwasuubira okugenda mu relationship genda ng'oli careful obutamenyeka mutima obutalumizibwa kwata bino wammanga pastor byakugambye nange nkugamba munange tubuuzizza lwaki laavu yaffe nakuno tumenyeka emitima tulumizibwa so nkugamba gwe genda nga mu laavu omuntu gw'oyagala akwagala beera mugumiikiriza mu laavu ebintu pastor byabagambye bannaaye mubikwate bukusu mubibeereko mubeere nga temulumizibwa mitima kubeera disappointed kubeera nga omenyeka gwe bamenya leero nkyalulino mukwano omutima gw'ojjatuka ng'olina kitimatima okubeera nga tokyalina mutima so pastor love abakwetaazi bakusanga ku namba ki obba kansolinga obba lyow'emyoyo kuba tugenda kugula ne whatsapp group tubeeraho ku namba zaffe 07779 56 57 87 oba otuuka ku ofiisi yaffe tukola kansolingi tuyamba ku baana abalenzi abo balaba abakooye mujje bajje nga we bali bajje abaana abalenzi abo beetaaga kinene nnyo okuzimbibwa nga tebannaba kusalawo kolaki kuwasa n'abaana abawala abo beetaaga kinene nnyo okubuulirira ekyo ekintu agende nga ali ready omwana akubuuliramu mu mbeera gy'ayiseemu ono amumenye n'ono amumenye gwe n'ozuulamu n'otegeera nti kati ono ensonga eno wano waalina okuwaakingawo ekyokubiri eno kirasi y'abasajja bano gy'alowooleza nti yagenda okufuna eme tagenda kufunirayo n'omugamba weetaaga musajja nga yakula bw'ati ne bw'ati kubanga abantu babeerayo nze nagambye nti wali abakyala waliyo omuntu ng'olinamu amagezi kufuna working lady then wabeerawo omuntu nga ye yeetaga housewife ebyabavubuka tebabifaako nabo atabifaako era ogenda okulaba omuwala asaatuuse agenze gye beetaga housewife kyokka yayagala kukola ng'abonabona tanzikiriza kukola taagala mbeere waka banaye mubiwulidde abalabi baffe mbagamba bugambo ebiwoma bigwa byokya ate nga munange tunoonyeko ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda ku Facebook tukozesa Asha Nava Namatovu Pastor Love akozesa JMK Flower osobola okuba nga munoonyako ne muwayawaya munange bino ebintu byakweyagaliza gompya andabo nakolera okugambagamba subscribinga omukadde sharinga tubeerenga part of us tubeerenga mumboozi nga zino gweno munange osobola okuba nga ofunamu ekyo kuyiga atakumira mpeera abatukumire mubeere bulungi.